Breaking news okuva mu ggwanga eri America. America ekola nnyo okubanga ekweka amawulire gano gengendo okubanga nkuleetera oba genkuleetedde lwa nsonga nti buli lwobeera nga toli very keen diversions nyingi zikujja ku mulamwa n'obanga ne bayisaawo bye bayisaawo. So kino nakyo kibadde kigenda kuyitawo naye njagala tukitunuulire nnyo. Ennyonyi musanvu ze bayita zi B2 bombers ez'Abamerika oba zoyinza okugamba nti zikabuno bwe muyita bukawundo buli ku lukalu lwa Africa essaawa zino zetwogerera. America erina B2 bombers 22 zokka zimanyiddwa nti ziri official nti ziri 22. So twekitegeeza nti 30% eza B2 bombers ziri ku lukalu lwa Africa. Bagamba nti zino B2 bombers zavudde mu ggwanga eri America mu ssaza lya Missouri ku Air Force Base gye bayita Whiteman ne ziwerekera olukalu lwa Africa ku base military base esangibwa mu Indian Ocean gye bayita Diego Garcia. So Diego Garcia eno kana akazinga ka ggwanga lya Mauritius. Abasinga obungi temumanyi nti n'eryo eggwanga gye liri mu Africa. Yes, waliyo eggwanga nga lyakazinga oba likolebwa obuzinga lye bayita Mauritius mu Indian Ocean ngera lisangibwa mu Africa. So abangereza mu J7 bawamba kana akazinga ne bagobako abantu ne bakola ki ne bakola military base eno naye nga Abamerika be bagiddukanya naye nga it is part of eggwanga lye bayita Mauritius olunaku olwaleero. So B2 bombers zino musanvu tezatambudde zokka, zatambudde ne gano aganyonyi galugogoma ng'eyo gye nkuteereddawo ekifaananyi ze bayita C-17 satu nga zisitudde ebyokulwanyisa ebikozesebwa na buli kimu. Era batambudde ne ze bayita aerial refueling tankers 10 oil refueling tankers ez'amafuta ennyonyi eziwa amafuta wa wali ozirabyeko mu bbanga awo 10 ze zatambudde ne zino zi B2 bombers musanvu. Onfuna bulungi. This is eno military operation nene. Eno military operation egende ekigendererwa ki ekigiteesezaawo. Onfuna bulungi. Aba analyst bagamba nti America bandibadde balowooza nti eno military operation egendererwa kubanga babominga oba basuula bomu ku ggwanga lya Iran. Ne bagamba naye we bakigattagatta tekikola lwa nsonga nti Iran bulijjo omukulembeze wa Iran abagamba nti yewe bamubomingira tagenda kwetawanya oba bominga America eri wala oba bominga eri mu Europe wala aba abali okumpa abamuliranya bagenda okutandikirawo okusekula kasita babanga balina akakwate n'eggwanga lya America. So bwe bakigasse nga tekigatta bagamba nti kino ekigendererwa okusinga bo kye balaba nti kigendererwa kubanga America Trump asuula bomu ziri zennyini ezaddala ku ggwanga erya Yemeni okubanga asindika obubaka eri eggwanga lya Iran. Lwaki akikola okusinziira mu Africa eno ku Air Force Base eya Diego Garcia? Lwa nsonga nti eno wala abate baga America bagamba nti emizinga gy'Abahuthi oba n'egy'aba Iran nga bwe bagamba nti Aba-Iran be babawa Abahuthi emizinga mbweno giyinza obutatuukayo. So mbuke basinziire. N'ekirala kigambibwa nti Abamerika nti bano ezinensi z'Abawalabu ze bakola nabo babagambye tebagenda kuddamu kubakkiriza oba tebagenda kubakkiriza kukozesa base zaabwe ze balina mu nsi zaabwe okubanga basuula bomu ku Ba-Iran oba ku Bahuthi. Onfuna bulungi. So kwe kubanga obuteereetera bizibu lwa nsonga Abahuthi babamanyi batabufu ba mitwe. Osuula omuzingo okuva ekkata n'ogendayo n'obasuula nabo bajja kukuddiza bye banaakuba. So eyo embeera eriwo. Nga gana mawulire America bagezaako okubanga bagakweka naye nga bw'oba owulidde nti America eyina zino zi B2 bombers zino ennyonyi zikawundo 22 n'owulira nti musanvu zatambudde ne zidda ku lukalu lwa Africa naawe mu butuufu weewuunyaamu n'ogamba ate ne bazitwalirako n'ennyonyi eziteekamu amafuta 10
nti meaning operation amafuta bajja ganyweranga mu bbanga bwe banabanga basimbudde tewali we bagenda kuyimirira so kikuwaamu okweraliikiriza naye nga ago ge mawulire sofa agali mu ggwanga lya America gotagenda kulaba ku mainstream media.